bali nnyo bayogera kubanga mutwegaseeko akwongezaako olunaku olwaleero tuli butereevu mu ndabbisengi ly'amakolero aga waaka mukama wange mube mulaba bulungi babongeremu ettaala kasukaali keeko oba twongeremu kasukaali keeko kabulamu soboyongeramu kasukaali awo abantu baleero bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga muzze ne mukwata obudde omulabika walidde olabika bagenda leero nga bimayinja njagala muligire okubeera omulamula tubeere katutambuza badde mwebale nnyo mwebalire kubanga muzze akawugeeza ak'olunaku olwaleero nga bwe twabagamba essaawa engagaane akalagane tekajja bulimba tujja kufuna obudde mu maaso bw'okwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye mukkirize waliwo kangola okuteekayo omudigido sooka oteekeko omudigido keberako waliwo olulimba luliko we love it wenyini nnyini awo ku folda eri awo era yakayimba kaliko we love it aye tusooke tukikube tutambule butereevu mukwano gwange ali naffe y'omu ku bantu abasinga okugobererwa mu Uganda yamala emyaka 14 nga yamanye ebyama bya pulezidenti nga munnamawulire we era mu byafaayo ye presidential press secretary yakasinga okulwawo ye musajja eyenyumiriza mu kubeera arrogant proudly arrogant ye musajja kyemeza ateegoda ateeguya ayogera amazima nga bwe gakola ki nga bwe gali ye musajja yekka atambula ku nguudo z'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga yambadde akakofiira kayero nga kuliko ekifaananyi kya Mwami Museveni n'asisinkana abataagala Mwami Museveni naye nga baagala ono ayambadde akakofiira tasooka kumutegeera ku ntandikwa ne bayomba ayogedde ku kabaka abantu bagenda okutegeera nga mutuufu yali ayogera aye ne bagala ssebo tuyambe ekyapa mu ngalo kituuse kyapa alina bwakiyita mafia gye babeera nga bateesa okubba eggwanga n'okusalamu ebitundu by'abantu babitunde ne bakankana ne bakubagana empale abamu ne basaba n'obuwaŋŋanguse ne bagamba tuve mu Uganda omusajja atutuukidde ekizibu mirimu gy'akola alinnye ku bigere by'abantu bangi n'afuna abalabe mu mirimu gy'akola akyusiza obulamu bw'abantu bangi n'afuna emikwano era emikwano egyo ne gibeerawo ku sayidi ye mu ngeri yonna ebyaddala ono alina okugobererwa yasinga okugobererwa abantu ku radio ne ku TV e Uganda the most followed person in Yesebu nange nsente okubalaba yongeza ku sound wa microphone mzee yona ye mukulu Joseph Tambale mirundi banne muwanirizeeko n'akalulu weewaawo siba abantu bano bakugoberera abalala bakyajja byokola bingi byesobodde okwogera olwakadde ebisingako obimanyi oli otya taata esebo ewadde ndi mulwadde naye oloma gwekoga teyenkana era empologoma esigala mpologoma amaanyi go agamu gagenda naye amalala ngalina agayibira nenjogera mu bantu njagala okwebaza muganda wange mutowa era nze buli kintu abantu kye bakola ekigatta abantu awamu nkiwagira ate mu nsi oyagalanga nnyo ewali okuyiga tewali muntu ayogerera dakiika 10 n'otafunamu kipya kyoyigamu okuyiga kiyamba nyogera ne muli ono muganda ne mugamba ti lwaki kitatta talina diguli alabirira bodaboda emyaka ebakwata mukwata lwaki katongole alabira butonde emyaka 20 emugamba nti mwe bakujjanga abaganda bange abasiraamu naye maama wange yava musiraamu mwita mukuta omusiraamu ebintu ebisinga obukulu program yatandise dda olwomubuuza nebuuzo biba bibiri eŋŋamba muto wange
ekisooka abasiraamu buli ayina amaanyi ayina eddiiro ddene ekitegeeza abayigirize n'abatali bayigirize bonna batuula wamu nebashiyalinaole ate banyera kukakaawa nefe abakristiyani tikatatuula wamu nteekamu omwenge omwana agira mukazi we otalugulira ekitegeeza nokusobola okuba ekyokubiri okukola hijja omuntu yenna yali atambuddeko n'agenda mu nsi endala obwongo bwe tekusigala nga bwe bumu kubanga ategera neŋŋamba badrivers bange n'abalaba embeera nabo nti omuntu atalinyanga ku nyonyi n'akuvuga enyonyi ekuleka kuba yagamba nti lugero gwenda eguluku n'alinya endala olwaki omuntu atambula afuna amagezi mangi kyokolaba abasuubuzi ne bwaba teyasoma abamugezi kubanga kukaseera asuubula na sente zezifa oba zirama everyday ali wakati w'okufuna n'okwafuga tutegeeza abasha uganda akonanjogeteko ebintu era bababya tebagireeta mu lufulo tebakwatayo omuzimu tegusobola kubahanga mani weruzira tegwina kyekumanyiiko si mulamuzi tebali bonna mukutta omuntu tewali tebayita kubanga bakubyeko omugazi nebabanga bamugoowa n'okuba imaamu kati omuntu omulimu ogwe nti njogerera pulezidenti oyo tomukubanga mayinja kuba ne beesiye bwanajja ajja kuba n'omwogezi gwe ne mu bibiina bagayina wabula alina okubeera n'omulimu ogwo nga gwakola era nti okuba ne bantuusa akatebe golo gwe bafulumiza mu golo baba kuba peneti yetabuuka eyasigalayo yabuuka naye luli golo bwabagiramu golo yawatika temukuba mayinja bamulese koleza kukwata mupiira awo fe bwe tukolera ensobi nti tuwala n'omuntu olw'omulimu gwo ne tuwala n'omuntu olw'okuba kyakola naawe nga bakikuwadde oba naawe okikola naye ate bw'okola omulimu ogwo toyitawo nnyo okola ekijja mu ekyo kyonkolaba nti ffe tutambula omulamuzi agoba amazima abaana bebafumbirwa tebagenda nabasirikale ebasomera singa balamuzi abaana baabwe basomera bweru naye bwosala amancoolo lefiri nasala amancoolo tafuna omukisaawa mukirasabirwa kale abantu nti Bashiri alina omulimu gwe gwakola ayinza okuba nga si yendowooza ekyo kimu. Ekyokubiri, okubala kwaffe kw'ebintu tetukufaanaganya. Katonda yatuwa amagezi ffenna kuba buli omu yalina kubeera yekka. N'abalongo b'omwiraani baatuuka ekiseera ne babalongoosa emyaka 20 nga babagambye tugenda kufa. Ono ayagala genda mu ttooyi, ono akyalya mmere. Tebayinza kufuna musajja omu. Baatuuka ekiseera ne bagambye edda. Kati abantu babulijjo ekibakola obubi butakkiriza ebintu bisatu. Ekintu ekisooka ge magezi amazaala ago buli omu agalina. Bw'oba togayina awo weevuma Katonda nakyo intelekiti nti bwe ndaba emmotoka nsala oluguudo nyimirira kasola bakubateeko bookaddiye nabaga nti oluguudo lw'Entebbe balwabuzaamu wakati bateekamu ekibanti naye bwe yali eri akasasiro yafa yayiga ku kibuga bweba tekyasobola ku kibuga eba erinakola ki fa kuba emmere gyenge erirudawa kakati aga amagezi amazaali buli omu Katonda yagakuwa ogeeyagajjamu nebayo amagezi amasome ag'ebitabo nti baprofesa b'emagere balina diguli 6 naye Museveni alina diguli emu abafulukusa nga baza okusaba emisaala lwaki
intellect abasimbi bwatekawo physics mwami Museveni akanamba ka physics kano kakola takakola ebyo mwabo mugazi era abantu bagenda ne beegaya nze nga wasudde ebiriyoni ya sente oba mmeka noŋŋamba nzike mu kinya kya 40-10 n'eky10 nti mpite mu guno ogujja bano abasibu bagenderamu oyo expert mukugu naye kyakola nti obukugu bwetabukola ki ye tamumanyi nti mwekyo obukugu 40-10 azigirako ngaali kunankalizo ate n'atagwa okukulu oyo expert waliwo mu byala bagera okulinga ensenene nti zagudde mwenanga mwebasaziwulya zikala is an expert. Kakati fe abasajja bakulu nze tekinetagisa kuyomba na muwala wange kasande olubuto ndutegeera lweyakomya okubeera embeerera ntegeera nti entuvu ekudde kati waliwo abantu nga yamanyi nti luno olubuto agenda kuzaala mwana mulenzi oba muwala mumboneka oba mu masumi naye expert mukugu omusajja agenda okugula ente mu katale tagenda na minzaani ate agule mwanya agenda ne minzaani owente yekikako ekisibwa kinaga nti yakilo 3 nibye n'olwekyo buli muntu alina obukugu bwe. Omusajja omu yali profesa yali agenda Kalamba n'abuuza omuvubuka yamuvuga mu lyato nti wasomako nti ate funa tusoma fe tetusoma nti omusajja omukulu omunene bwatyo tewasoma nti nga kibinyo batuuka mu nyanja wakati niyetabuka namugandi kakati profesa yakuuka nti ateeta okuuka mmanyi ti n'obwana bwabuno akabeza emyaka ena kabuka kati oba profesa bwakuyamba ki n'olwekyo temugayanga okukubwammwe okuŋŋanya knowledge eyo yesikiru ye ye alya ku ki era ngakobokera mu bwino naye kwagera okunoonya ki kakati ebiseera ebisinga obungi yonna batubbirayo bebi byemwalibadde mujja mu bisomo nga muno nti yonna bakola ki batubbirayo nti omusajja omugagga alina ekuba epitiriva eyo nga takkiriza mukazi we kufuluma bwamutwala mu ddwaliro kiriniki yabuuza dokita nti mukime musawa megandi musawa nga 3 tujja kuba tumaze awo ebbuba terikwatirawo ate namwekeberera lwamuyoyeza nti olubuto olunuma ngera dokita wange akomawo eddagala balifunye kubanga yamanyi abo ne bwaba muserikale wa mundu ne bwaba waki dokita awo ye Katonda yamuwaawo edda bagamba nti buli dokita abeere nenansi ku kasenge ng'akebera omukyala kati byakuwaawo ikuboleeta olugezigezi mufulumi ogende wano kakati ffenna batubba ffenna batufera ate bwe badda kuffe batufera nnyo ate ku bintu bya wansi mwe bimumanyi nti mumwe ffe bamanya nti kakati oyo gyali bino ekisa tuleetinga wano takimanyi ekisinga wano gyewesinza okuyambira abantu byabufuzi ebyobufuzi ekisinga obukulu
naddala niwaffe mu Buganda tetubimanyi kuba tubikatta ebirala byetubimanyi. Bamufuti Abaganda bangi nnyo, bakadali Abaganda babiri, bannaddiini Abaganda bayitirivu, badokita Abaganda baprofesa. Naye okutukwasa ku ggwanga lule wa myezi 6 birayisa eri gyetubeera teryatulakira. Toyinza kujja musajja walina ebulumuga nti minisita w'emmembe alagidde amasomero ga Buganda gokka genda bagayitamu. Naye ate eno babalagiramu ebyobufuzi nti atali waffe eno kimumuwa. Kyola eri mu birala mukola nti minisita w'emmembe basa musajja Kabaka tayitaga abasiraamu nti mugabule omwengeri bakkiriza. Ekyo tekiriiyo. Naye ate okulonda bamawe kyekibatwala ekikulu nti ekyo kyakimanyi awo tugattawo. Kakati ebyobufuzi bino mwe mubiraba kitono nti ffe tubirabirawo era nti omulimu gwesinza okubakolera gwegwo. Awo ennyini ojagala tubeerenga tuwugira nzeeyo oba otuuleko ku katebe wano. Genagireko pulezidenti sinnakattibwa. Wennyini awo ku nsonga z'ebyobufuzi, abantu bano balina ensonga zaabwe zikwatagana ku byobufuzi. Naye wawandiika ekitabo ky'engalubirira okwogera ekyaba ekyo kyennyini. Kiki kye wali otegeeza mu kitabo kino muzeeyi era biki ebirimu? Kakati abanyampi si kuwemula nedda. Abanyampi mu Bwakabaka, Obwakabaka bwamannyo Kabaka bwonna gye buli. Tikakati Kabaka yabeeranga n'abantu be. Kamuswaga yayina be bayita abaseebu, ng'omulimu gwabwe bwe balabanga anyumya emboozi n'abantu kuwemula n'akubawo egambo eddene. Naye nga Kamuswaga bw'ataseka bakuttirawo. Wayinanga okuwemula ekigambo ekinamusesa n'abagemu. Kati bo abagenyi tebamanyi kigambo kiri nga bakimanyi. Kabaka anyumirwe. Bwe gwali omulimu gwabwe abaki abaseebu. Kaakati mu Bwakabaka obumu Kabaka bwe yayisanga omukka nga weeraba baga nti nze kikoze atakikoze. Bwe bayita abanyampi Kati nga bo baagala okulaga nti Kabaka ebyo tabikola. Bano abantu be bakola ekyo. ye yafa nakyo nga nenjala emuluma talina mukagumufuluma. Bo bwabeeranga ne Kabaka ku lusekere oba omugabe obaani. Kati ye bwe yayisanga omukka nga buyimirira bufukamira, Ssaabasajja Kabaka gusinze nze nkikoze. Temunnakikola nako. Kale nabaga nti ne mu Uganda mulimu abanyampi. Omunyampi ye muntu gwe bakwata ne bamuvunaana ku kintu kyatakoze, be basinga mu Uganda. Nti abantu bakubiddwa embooko kukutta Kaweesi, yattibwa abantu babiri. Naye yafa era abamutta we bali, naye abanyampi ne bakwata. Era nze bagamba nti bw'oba oli mwavu n'ogenda mu ndongo, omugagga nabba essimu baga nti gwe bwe baaza. Bwe bawulira omukka omubi nga baga kano kaveewo kano. Bagamba nti nsanga abasajja nga beetomedde. Omu atomedde emmotoka ya munne, naye ku bonna ne baba beezaawo essaawa 2. Tekuli aga nti yatomedde. Gwetomedde tomumanyi. Bwe muba ne mukazi wo mu kisenge nga temuli mwana yebase mu kataani n'owuli omukka oguunya nga si gwe ogukoze, tomanyi akukoze. Tomanyi akukoze. Wabaawo bebi ali mu katanda abasajja bagamba kyusa omwana w'oyo nnaku. Naye beye akoze eki?
kakati mu Uganda nowandika katabako ne bagamba nti mu Uganda bwe bakwata nti alina kyakoze emirundi egisinga mu nyampi nebawo ekyokulabirako ekyomusajja wa Bank of Uganda bagenda ku makya ne bagamba nti bakubye sente endala additional money nembagamba musaye bagita malinga nembaga ekyo tekiriiyo okuba sente za Uganda tezikuba mu mugo ekitegeeza omuntu omutayinza kuba ki bayise nakalima bakoze batya nti gavana whistleblower ate manager ayinza okubeera whistleblower tekisoboka okugoba bugobi omukazi naganda akusigala nemeddeko nga yamuleeta kiba kitegezo tekyali akusigala mujja oleeta omumanyi naye kiri ekifo ekikuba sente kyebaali baagala era bwe bagamba bannanyini migugu nti omugugu ogumu gwambiire omulala gwa Mandera bo tebayitibwa na ku poliisi kasi omunyampi malinga yavaana kyekyampandiisa akataba nti abakola ebikolobero mu gavumenti basigalawo naye abanyampi bebatwala naye walabika waliwo akola ekyo omukulu goyinza okuyita omunya omukulu ye takwatibwako anti kakati bali bwe bati nti mmwe abantu babulijjo tebamanyi kintu bwe kikola bino ebyabulijjo mwabitegeera nti baba bagamba nti Saabalabirizi w'Namirembe ajja kubeera ku mukolo bateekawo ekibe bbiri awasa bwe babagamba nti Ssaabasumba owessaza ekkulu erya Kampala bateekawo entebe emu yeetawasa ebyo mubimanyi baali basomesa kalca yawe okusekula ebinyeebwa kinu kalitunsa zizi katooke atakomerera nyumba weyagasiya oyo kalitunsa enkoma ezizikabuga ate tekomerera nyumba ebyo mubimanyi bulungi naye ebyejja n'abazungu looya bwe mumanyi okusasula omulambo omuntu afiiridde mu ddwaliro sente asasula n'omusezesa kubbayo kuba ebyo baabibasomesa kakati bino ebyebyobufuzi tebaabibasomesa nti tomanyi bwe bakuba sente mu Bank of Uganda sente zeggwanga ani azikuba kuliko mukono gwani secretary the treasury ne gavana kati kasekende azikuba atya naye kasekende munyampi era amawulire gabo bwe gakuba naawe wenyini nti nabagamba nti omusajja wa St. Lawrence yaleka abana bonna abafunyisiza embuto essomero abaana baliddukemu bagule ebizimbe ku Dondolo nembabuzo oyo alina mugongo ki Katonda ala yamuwa mugongo ki nente ennume ekoma ku mutwe 20 ekweri neefa alabika yakozesa akakalasu tekiriyo kokoliroko naye alina wakomya lubalala naye alina wakomya n'okukaaba omuntu ng'ayagala nnyo bbaawe oba abaana oba mukazi wo okaaba ne gakoma Katonda bakuwadde abo era betekako galubindi enzirugavu kuba muba temukyava mazima naye omusajja eyali mu kiriniki nga bamugambye amagulu abawala bamutuulangako butuuzi nga n'abasawo balaba kati mwe mumusoma mubukedde mulowooza kiki so nga bali baagalako baana muzadde kyakkiriza nti omusajja abasinza musajja munne ne bamala ennaku imamu wekayunga betunulako ani asula nolwombo yatusumuluku imamu ayinza okuba yayagala kubuliikiriza bubuliikiriza abo basiyazi gwe bakikkirizaako nagamuti abaana notabbirirako kulabako yatenganaaba ekibiriyo eyo sitole endala
eyo kati sitole endala ne imamu ayinza okuba nga batule teriiyo naye nga bamuyeeyayeeya nafuna atamu bangi oba musiyala naye mmwe abantu ba bulijjo bakkiriza mangu ekyogeddwa kakati mbagamba nti singa emotoka etwala abakole egwa musigala mu saluni nga mugirinda nogamba ngaono kati bwatambula nti etikiti yongifunye naye visa eguze naye ngera ku kisawo kulinya nyonyi minisita akugamba atya nti sente zokulonda teziriiwo ngaokulonda kuli mandatule kwa myaka 5 ate nga mu constitution temuli kikugamba nti okulonda kunayongezebwangayo nga tewali sente naga nti bajeti tewali ate mbakukola mukendereza ku bajeti yamu mulimu ekyembaga y'omwana waabwe kati ebyo bitegeeza ebintu ebi baagala kubba baagala babateeke ku bunkenke mugambe nti oba gavumenti yeewola yeewole naye okulonda kuyina okukola ki okubaali ago magezi nekuyita kugamba nti minisita w'eggwanga avaayo nagamba pulezidenti Museveni tamanyi nga babadde na mudelegate conference oli ayinza okuba abategeka empaka z'emmotoka z'empaka n'omulaba nga yakanika yiye oli naga nti empaka zasaziddwamu abaalibamu Museveni ategeka ekibiina ki omugambe nti akitegeka kuba tegenda kubeera kulonda bayinza okubaga nti tejja kubeera kulonda sente zikuzemuwulira kisinge muleme kunoonya kalu nti Besigye yakwata omukazi emyaka 2 egiyise mumuvunaana mukalu emyaka 2 ye kuuma kasikulanguudo omwana yenna bwe bakutte tomunaaza kubanga bwomunaaza obujulizi bufa kakati Besigye bwovunaana mu kooti nti yakwata omukazi emyaka 2 egiyise ye evidence evaawa masini yamasanyalaze kiba kitegeeza nti kwegira bakuteekeko mu kooti nga ffe tunoonyaki akalulu mwangi mirundi ebyobufuzi bitambulira wano mu Buganda naye nga bwogambye ne bannaffe bano ababayinza okuba bakimanyi wakyogeddeko nti abantu bawano kooti bamanyi byabufuzi Abaganda lwaki ate nga bebatambulirako ebintu ffe twalina obwakabaka bwaffe nga butukolera buli kintu kakati omwana w'omugagga omuwala eyagulira ewakanga wakyeyi emmere eyita omulimu okufumba bebaganda kubanga ffe twali tulina era bakugamba Museveni abadde Ssaabasajja Kabaka motoka ya biliyoni 3 buli omwe azina amazina ng'ate abaana batadde kubanga ffe tumanyi nti oli kasaakola ki asanyuka kasasanyuka nabo bakimanyi ti gwe Abaganda nibo bagoba mu bifo byonna n'owo omuntu kitasaaki okwegayira mukazi obi kaseera nga senga wamukufugira mwase abakazi bafuga ebirungi ebiri tubawa ebirungi oba ewaabwe senga naga nti gwe bwofuluma nakigudde nzenga bwata kubanga eriyo bawa ebirungi abako bakola mu kampunizo ne bwokuba ddayo osajja kyatakugwa kakati naffe Abaganda batufugirawa totabwana ne batabagwa minisita Omuganda tamuza baminisita bamekabalimu batwala Saida Pumba minisita finance naye ngaomuntu omusiramu agamba yagulawo omusaala omuzikiti Saida Pumba badde asaalirawo olwo bakututte nti abanyarwanda bwe babanga bava ewaabwe bebakanga kirindi kati empologoma bwe yajjanga netwalako omukira mutwaye nga besenda yabuyolanga negumalawo tebatola kwegatta gigowa kiramutwaye mukimututte nga wesenda agawuddewo akwebaka yasambanganga 10 buli mukiramutwaye kimututte naffe wetulini nti kati nasali pulezidenti yalagira nti addeyo balwanira gundi projekiti ya $1,000,000 nga 2 agimazemu emyaka 2 bali tebakola abagobi bamugumyewo naye bwowulira boogera
naye kata omusoka mukwateko basooka badde bavaayo